Alright, Fullfigure esanyu jerere bakimukoledde bulijjo kyayagala ebiki mbina mu maaso mbikuletedde ate nga ye omukulu Abitex ku nsonga za alien skin atabuseemu bibino mbina mu maaso bambi sagala osubwe Brisha Cash olubuto n'ebyokusoma birina nabyo mu maaso kale nga bayankola fano kwanda boy UG ka video mbadde sabo kampeleka like kale nga kasotambula katukeri omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information nadala aba team Fullfigure team Brisha Cash wamu ne team Abitex ne alien skin musana kubiwulirako bino ebintu tosana bisubwa nga nyongera okujugiza gowe nanga wetaga jaze ezili first class aba wanda jazes number zabwe zili awisembeyo 373 ulaba abasabi ba mopira osoba inboxing nda yakufunira jaze enungi atenga ye hajimiti akojukiza gowe nanga olina ebizibu nga visa yo erwawo okufuluma olina ebizibu bingi mu inboxing omugambe wanda boy mfunye number yo ku wanda boy UG mbadde nsaba kuno mbere duwa aja kulombeddwa ebizibu birenga bikola kinga biterera kale katuyongere na mawulire gafe. Alright, nga nyongere kujukiza subscribing atana subscribing video kampeleka like tweyongeleyo omukulu Fullfigure bulijjo kyayisaba analabye mu comment section ngabagamba Fullfigure balite bamukolera ko surprise buchanga abeerawo tino lunaku olwaliro lwe basose mukolera surprise yandoza mwamulabye bambi nafukamira wansi yabadde musanyufu yagenze ko ku H&M yagenze wantu wanji nyonga musanyufu ngavuma buli kimusala mu maaso bambi Fullfigure ne bamusabira n'omusabira Pastor Bujingo ngenda kwa kupulengera ka video nga naye yebaza omukulu Pastor Bujingo wamunne mukazi we Suzan Makula bambi nanyongera okujukiza subscribing wano kwanda boy UG wano okawufuna eno information. Wangara kama akongera amagezi akongera favor ongera obuwanguza wali n'abalwana naawe awakanabo wakana naawe Katonda akuwe ekisa ekisinga ku kye yakuwadde myaka mwenda nga tuweza mwenda ejaso nawe wezeza 10 ebya Brisha Cash si birungi Brisha Cash byavayo bavane bagamba ati Brisha Cash ali lubuto era future ye nga TikToker obanga big TikToker fude eranga ono muwala gwe nkuletedde waneno akolanga muganda we obanga si muganda we akolanga muganda we wawalire ku TikTok avuddeyo naye baza Sala Joy ndoza mwena mu manyo no muchala yavuddeyo nagamba kino Brisha Cash ono mukazi ali ready okumusasulira tuition tetegeza ki school fees we wona wayagalira cause Brisha Cash kigambibwa mbuya mala senior 4 walanga babanga ya mala senior 4 kitegeza solo genda mu institute yona jayagala wano mu Uganda eranga ono mukazi yagambe ntino ali ready okumusasulira za hostel ezokumulisa ezokusasula tuition ezokumusasulira course waka buli kimu agenda kubanga amukolera yo offer ya jimu wadde yanga basinga badde bavayo nga bagamba ntino Brisha Cash mukazi mukulu nnyo tiyandivuddeyo na musasulira tuition yandi buyambi na musasulira visa na beranga agenda mu America natandika okukakalabya emirimu gy'emikono ndoza mukimenya bulungi tino obogenze mu America yadde ngoli mwavu batya kusuubiza obulamu bwo buchuka ndoza mwala abakezi yali musirufu wano mu Uganda naye agenda mu America mwamulabye yatandise kufuna kuki ku mubiri kezi bino sibyogera mutima mubi just njogera mazima ka video kakano soko lirenga babo wa Brisha Cash advise ebyokusoma bireke agende afune mu visa agende mu America. Brisha Cash Uganda nsonyiwa mama ndudewo okulaba video yo anti mbadde nkyagenzeko mu saluni kusiba buswahili apatrake Uganda n'abachala wakuno sigambwa konde wa kitalo nyonga bamulowooza omusime wa principal mwana w'obuwala akyasigaliza kitibwa kyako internet. Brisha Cash nsonyiwa mama lwawo laba video yo mukwano naye bannage Brisha Cash kale nze nga byonna byoyogedde it is okay naye mbadde nsaba okuuma ekitibwa kyo bwa big TikToker mama Brisha tawayiwa nyo mukwano. Meanwhile abantu bamuyinza okuba temunabalaba ku video Brisha Cash javuddeyo nakola ngalaja nanti embeera emunyigiriza. By the way, si kirungi era nga we understand the fact that embeera si nnungi naddala mu ba big TikToker buli mwana golaba nga alina following manya embeera balina following naye akasente mye oba okitegedde ekintu ekyo nesigamba Brisha. Meanwhile Brisha Cash avuddeyo mu video eyo n'asaba obuyambi ng'alajana n'agamba singa nasoma nentuuka
ku bye nali njagala era nga ye ekirooto kye kyakusoma bya fashion azini kutunga oba biba byakyalaani simanyi naye fashion byayagala wabula waliwo omukyala avuddeyo Sarah avuddeyo Joy she's Sarah Joy okay yeah Sarah Joy avuddeyo namugamba agenda muwa basale congratulations to you Brescia Cash Uganda tukwagaliza birungi byerere nenga tokaaba nnyo naawe tuli ba big tikitoka mama Abitex ne Alin Skin bichalanda ka video kakano soko kalabe gwena atanaba ku subscribing wano kwanda boyuji subscribing aberenga wegata ku mukutu gwa feguno gwa wanda boyuji nanyongero kujukiza ba wanda jazezi ya dengoli Dubai solo ku surprising omwagalo wawo oba omwana wano mu Uganda nga success gift no beyano gamba ti wanda njagala omutwalire gift eno omwana wange mu surprising ne mujozi ogwa Manu obogwa Arsenal ogwa gwani nga surprise gift by the way omwana ajja kubanga musanyo mutera ko wali erinnya lye for example mwana abeera mu senior 6 no mutera wali eri Joani 20 points zenjagala ofune no tera wo mwana wo Jeni 20 points Jeni njagala ofune at least point 16 no jimutera wo wali eri abawanda jazebo bagamba baki solo kikukolera bulungi nnyo era jazezi ba first class ziva e UK soko labe Abitex ku nsonga za Alien Skin belenga komawo nebirala Alien Skin babazi gwa abantu bamwaga ku so mu chance nalimba kakati ebyo Alien Skin abadde stage manager stage manager yebajjo stage manager yebajjo banalabanga sani dokumba mukuka ajja mudiga kwisi ayakiza bayibyo kwimba mukuka mukuka dutegesana nayi nako teka bajjo najitamu neniteka mbakama banga basibisi nibagamba tunasanide nenga chimanyi ayino kwerwana kenyi ayinza okubanga Alien Skin y'omukuba yimbi abagenda okutandika okusasula sente nga bebikulu bamukiriza naba wasemberera desemba wagwerako ajja kuba akaliza okugenda mu kitiisi kyokubanga gwowaayo posti ate waliwo ekimana posti olina pressure amaanyi bakutandika omaanyi bakakiriza agenda okwesimba amaanyi mangi amanyi kitogera pressure nyingi ku Facebook kwa post Netta serious Abitex agenda kwesimba wa president wa bali kwacho wa president wacho rode wali otegese kwacho yiya kila yakura ko wali omutegese wali kwacho kusima ngama yakwa kusima kitandani kitufu kati dokuti ekibuzo Facebook ngo postingira kumukumu program ya mpeji yange bagamba nya postinga kanti program ya mmwe abantu kekera ku page yange program ya bagamba nya postinga kanti era ndabisera ki mubira nizo kubanga bala mu postinga nyo kwali ali walo jwagenge tase bagamba awamise waku nayiringiwe kibu ali kotaka manyi bagamba bali okulema tubawotera wona kyogamba ali kutaka ku page yange kika kigambo ali olumulenzi omuyita good life bayi good life kukozeretya yave na comment nagamba saba oti alien police yabayimba ne bamwatakinga abadde akolangani ye just blogger ng'omuntu naye olowooza yagenda okukyogera nsonga Alien Skin desemba wemuweerako banoove ajja kubanga inokuwa sente agenda kweteeka mu biti agenda kubeera mu biti n'abayimbi abalala ng'atalina okubeera n'abagenda ng'amala sente n'awona okusinga but in laws social media about that with a bag Tayagala lenyuza abantu kwasi agenda iga ayiyemisa n'abawagizi abamugoberera ategeranga
bajja kugenda batereera kulakola bayige empisa badde kulayini nensi tebakolekona wangi olina kyogambira abantu ngenda kunoonya tukibagambe enkya